polling stations meka bana abogera opposition ze basobola okuteekako ba polling agents. The question is Lwaki tiziteekebwayo? Don't mind about how many they put there. Kyenzimba kye kino ku electoral commission ebeera nsobi obutateekayo ki DR forms. So do you blame them? nga sina kublaminga ezo DR forms ezizo zoyite entuufu zewajja ku polling stations amateeka gakugamba ozitwale wa oba owaba bali ne baleeta ezaabwe ne mu comparing naye bw'oba tewatuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okuteekawo polling agents ku buli polling stations mu ggwanga ojja kukaaba kitono nze ngayo noka sijja kukkiriza naye sijja kubanenya nnyo kubanga ebyobufuzi nakugamba twabyonoona biri kamaasho bya sente okuteekawo agenti n'omwemitwalo ebiri eggwanga lyona esente ezo tebazirina olaba banupu eza ipod babakuba ne bakyusa eteeka mu palamenti nga bakozesa numbers ng'ekigendererwa kyakutewereza nupu ki sente ng'omuntu okiraba naye terina kyakukikolera bali ba MP bali mu palamenti balina numbers. Eteeka balikoze mutima ng'okiraba. Since you said everything is money, someone will ask how much have you been given to sanitize the head of the state as a person and you try to kulaga nti bannayuganda tebalina kye bakoze tebalwanira nsi yaabwe neyo omukulembeze tizoke bweweereddwa sente meka simu sanitizinga naye nze kati ntunulira ebintu mu fairness oli yajja mu buyinza n'emundu ye n'agamba ebyemundu tebikyakola ntaddewo akalulu mube musobola okunzijjako mu kalulu mwe abasinga obungi bwekungana abannayuganda basinga poliisi basinga amagye nakugambye teri mu poliisi agenda kukwata emundu oba musirikale akuba abantu ku police station abatte olwokuba tebalonze Museveni. Kati bwe kiba nti mwe muwoomerwa nnyo buswiti n'ebindaazi by'ebituli ne mulonda Museveni mumuleke abafuge ye talina musango kubanga omwaba mutaddeko nze ku police station gwe nalondera egundi ekyegegwa enanga ekasekere nasanga abakasitabo baali babiri bokka nga balina n'ebibatundi abantu abaliwo bali mu lukaaga kati bw'olaba twali tulina ba presidential candidate bali bonna bamu baali bameka they were 8 ekitegeeza nti ab'opposinga Museveni baali 7 buli candidate alina obuyinza alina akkirizibwa okuteekako ba agent abo kyekitegeeza Museveni yateekako babiri bano baali balina obuyinza okuteekako abantu 10 na bana bakuba bajja. Did you hear the abductions of such people? Kati the agents baba abductinga nga bakozesa abaani ate ng'olina abantu ku kyala bakuwagira. It can't happen ng'olina numbers. Yensonga lwaki bamulyanyama wano mu Kampala bayitawo balina numbers olowooza nti bayitirawo ku mukeeka balwana naye nga balwana alina numbers ez'abantu abamuwagira. So those people abamuwagira bakola force neremesa abagala kumubba. Nga sinagenda masimu Haji olowooza mulemeddwa okukola kimala manyi embuzi eyo masangala giddamu bannayuganda balina embuzi eyokola ekimala kugamba emyaka 4 abakoze ekimala bannayuganda balina issues bano bakanso bwe batwe batutwaliriza emyaka emirala 5 nga tuli mu bibuuzi bye nakugambako nti I respect Sekikubo bakitakwata kadi ya Nuupu wababirabanga mwabiraba ekisobola kubeera na muntu ng'ate wadde yale mugagamba mugende ku switi babakube lwaki yansindikayo ye lwaki tagendayo kubanga naye ensonga azirabanga bwenziraba lwaki yetankulembera kanso nze sigamba ate ogamba agendeyo tukubire mu kalulu nze ŋŋanda nkugambye Kasire ŋŋanda mulya nnyama nina kukola bye nina kukola era mbikola nakugambye ng'ogenda mu Bulango omuti gugwa n'ebintu bina embazzi esuula emuti embuyaga esuula omuti n'enkuyege enkuyege eyinza okulya omulabba guno naye ng'eyita mu katuli bwe kati wali olabyeko nga mawuledi ebadde ewamu olumbe ti n'obuwuka nabo bubeera ku mawuledi butwala omuceere oba ne bo ne bukola baathi mu butono bwabwo golooza lwaki gavumenti ekyakwata nga zitusirise amaanyi because bano babagala ku street tebabalabayo babagala mu kasuku amayinye tebabalaba nazanyanga kyali singa kyali wansi nti amaanyi gange ngogerera wano
n'omusajja amaanyi tagalaga ku street agalagira mu kisenge nze agange ngalagire kubanga oyinza okugalaga ate mu kisenge n'otaba n'amaanyi kati nze nzirira amaanyi gaffe ag'ekibiina nga teeke wano kubanga ono akubazijje anaga nti wange ate amaliriza agamba nti gwe tulabangako majje nga gaganya abantu okulonda nga batiikingira ye tagalaba biri byonna agambye yali muto ne kulonda Lukola yabadde muto obuto bwe bazze tumuwe pampa kunda Lukola yabadde muto kansera tabiraba talabangako majje nga gakuba abantu nga batiikinga naye na Lukola ali mu parliament tabira amanyi gye twava balemerako ogamba ensi erina kubeera bwetyo kanso nti nedda buli awabeera ekintu tuyiwa omusaayi ffe tetubirivinga na kuyiwa musaayi abanno waliwo essuubi tubirivinga tuzimbe ensi yaffe nga si yakuyiwa musaayi agambye bo bakiga lwaki yagobera mu kiga munne ensi gye nebayiwa agambye Kyagulanyi byakola byonna tanoonya sente mugoberere munominating kubanga eno gyogamba toliiyo nze Mulennyama tebakusigira kanso njagala mumugambe nga bukyali nagambye pasito omu abadde yakajja wano ne tobuukira nze kasirye nina okuwa kanso ndabe ebigambo bino abitwala mu nomination eddako oba bikoma kubanga ye agambye mukiga munne avundira mu kkomera lwaki tagendayo namweyimirira talinyangayo Besigye mukiga munne Mbabazi yajja teyamugoberera atali kumunyankole atatuwanira mukiga kati njagala omuntu nga abeera straight bwati oyo Mulennyama sagala kanso wange agende agalinade ne Mulennyama wobanga oli straight kanso ng'otegeeredde ddala nti bano abasajja byonna bye bakola bajjira ku mundu bakyali ku mundu sala layini there is parallel line muli eno tewali wakati tobeera Kenya Uganda oyina nanga muntu ye Kenya neyawala omugo okurosinga kusala layini ffe twalabanga either Uganda no Kenya ffe twalabanga omupiira ku TV eza black nga white aba radio bayita ba black gapagira ba black n'aba white asale layini nze njagala mmanye nti ondeetedde ali sayidi eri saagala muntu akuba Kenya Uganda talina kabina ataddeyo papa ambuzaabuza wetunatuuka mu buliri nga teyeyambula njagala yeyambule lumu nti ndi wa Museveni aleme kubuzaabuza Kyagulanyi yajjanga ne sente ze ate yali muyimbi ali ng'okettako etteebi ate tugende ku street tugende naawe lwaki osindikayo gwe nga naawe olabira ddala naawe omanyidde ddala enguzi gyeri okimanyidde ddala amagye weegali okimanyidde ddala obuli bw'enguzi bwebuli okimanyidde ddala bawa abantu ebitabo okimanyidde ddala okolayo ki ew'omusajja gw'omanyidde ddala nti musezi ojja bukuluzira otugamba bawange musezi ate gyokyali bawange tamalaako ate gyokyali waka wabwa vaayo abakusiguze bakutwale ffe wetuli tukulindiridde kanso olina constituency kize nkusabire ekkaali asalewo salawo leero tondetanga abantu Kenya Uganda kubalayini NRM nupu wano walo layini eno girama sagala Kenya Uganda kanso jagala omuziwa ngambira da mimi yuko NRM kabisa sana na mimi yangu nupu zabike manisebo hello Jona Zaji Makolo Kavuma esebo abakulu boli nabo balamusiza mu studio naddala Honorable Ali Nganda Mulennyama era nebaza abantu bemakirindye abamuteekamu obwesigwa abakiikirire akwezo namulengedde mu palamenti kabanja akatali kaabwe akamaze emyaka n'ebisiibo kyendowooza nti kyekimu ku byamutwalayo nti sente ezize ziyisibwa nga tezijja kagende we ziva sebo nkwebaza okusigaza eddoboozi eryo ku lw'abantu ate ne ku lw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Jona mu sekendi bbiri zikiriza nkuliseeyo baganda baffe ababadde mu kkomera bamacate n'abalala ate nebaza ennyo Secretary General waffe David Lewis Rubongoya ne Pulezidenti waffe amaanyi ge bataddemu kulaba nga abantu bava mu buwambe n'abalala insha Allah bajja kuvaayo nazize ku nsonga ze mwogedde ebbanga lyemaze mu byobufuzi temubeeramu sayidi bbiri mu Uganda tuyina sayidi enyigiriza n'enyigirizibwa kati omwami
yali Bush bwe yali alumba Saddam yagamba you are either with us or with them. So tobeera wakati muganda wange Kaguma omukulu gw'olina yawo mutegeeza mu lutabaalo lwe tulimu ng'olaba ebifaananyi ebifuluma bamugumya bavunda baabatwala balamu tetulinaako sayidi bbiri oli abali abatulugunya bamugumya badokita Besigye Machate n'abalala oba olinaffe ekyo kimu. Ekyokubiri omulangira Dr. Kasimu Nakibinge yatugamba omuntu munnanfuusi yabeera ne sayidi ebbiri omulwambulukufu aba ne sayidi etya emu mu lutabaalo lwonna era oyo omukulembeze omulungi so nsaba munnaffe akakaawule kubanga namaliriza John oli agenda n'agamba bino byonna biremye era bigenze bubi naye n'amunzikanga agamba Mwami Museveni asigale ng'akyakola ki ate executive director oyo ngegevunza omutwato ng'amba ndi ekyenkira nze omutwe guno neetise ngalabi Makolo Kavuma kale bibale nnyo Makolo Kavuma. Okay. Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Ndabira kunja picho oyo mwagala nnyo musange. Sebo. Aji Mulyanyama. Webale kuweleza mukama wange, webale kuweleza mu parliament. Amanya n'eddoboozi ono Buffalo Soldier mpangalira Nansana. Sebo. Naye neewuunya omwami gwe mwakyazizo wa NRO kanso bya Ruhanga. Ebigambo byayogera ye kennyini bw'abanga alaba mukama we byakola tebitambula nga mwami Museveni yandibadde ajja ku saidi yaffe ne tulwana ne tulaba nga tujjawo ekizibu ekyo. Naye gwe bw'ogamba nti ffe twerwaneko nga bannayuganda nga gulinga atali munnayuganda ng'olinga alina endala gy'owangaliramu kiba kinnenyamiza. Agamba temukoze kimala. Tukoze kimala ye akoze ki? Kati ye nga akozeewo ye agamba ffe tetukoze kimala. Ffe ne tusobola okuyimirira ku magulu ne twogera ku bubi bwa Museveni ne twogera ku bubi bwa gavumenti yaabwe. Naye yakozeewo ki alaga nti gavumenti agikuba tekoze bubi. Akkiririza mu Museveni n'ebikolwa bye. Kakati tutwale ekirwa kale babale nnyo owenansala muganda wange. Kanfuneyo omuntu omu babiri then today mu serious. Hello. Hello. Sebo. Mr. John Ajeba. Kale sema okuliriza ani ono? Nze bampita Sebo. Webale omulimu. Ani okuliriza tata? Kati nze gye mbuuza. Omwami ono omulwadde tajja ewaffe n'alayira omulungi abeegatteko damu kulyambwa oba okiraba Esebo bambi weebala omulimu ekituufu weetaaga kwongeza mu ssana kale webale nnyo agenda gukola kale webale nnyo Sebo. Kosembayo. Hello. Hello. Kanso biyana. Hello Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Why? Yebale kumutama wange. Kane ule kuuliza yongeza kudeboze. Kati mukama wange. Sebo. Ngompulira. Kale. Kanso. Bantu beebuuza ebigambo ebirungi bwe bityo. Ekirungi bakkiriza njagala kubasiima olw'ebiteeso byabwe zokoleke bagamba naye engeri gyeyogeramu n'omwana bonna bakirabye bakyogera bulungi bakkiriza nti ndi kanso mu kintu kino mu politics za Uganda nze ndi ku bintu bisatu. Good governance nga mwe muli respect for human rights, democracy and rule of law. Ate
yes lubonge amateeka era ngali mwenale so nga bwesa tambala mujina nga nedano siwangalirawo anti buli omu alina nga bwakiraba nze ngamba mwami Lubongoya kyakola ne mukulu wange Honorable Mulyanyama sibawakanya bagende mu maaso n'okubanja gavumenti ekola ebituufu nange ngamba mu NRM nsobola okukolerayo reforms okiwulira ekigendererwa ffenna twagala respect for human rights, good governance, democracy and rule of law. Ate bwe twogera ku bintu ebyo buli munnayuganda oba oli wa opposition oba oli wa NRM olina human rights weetaaga bazikola eki baziprotecting. Nze mbadde mbanja mu NRM mbadde mbanja nti mu manifesto singa wasobola okuwuliza proposals zange nali mbagamba tuweereze bannayuganda free education, tubaweereze free medical services, bo tubaweereze support bo bazitondewo emirimu kubanga emirimu gyatulemye kugitonda nga NRM. So kati nze kyendiko fairness njagaliza buli munnayuganda abeere bulungi oba oli wa opposition oba oli wa NRM. Saagala mu opposition yenna bamutwale mu basement era nsiba ndeekaana ku mikutu. Why? Good governance, respect for human rights, democracy, rule of law. Buli munnayuganda atambulire ku mateeka. Yes, nze mu gavumenti siina kinene kyensabayo nsobola kweriisa nembaawo sisaba mulimo ate ne mu opposition sisabayo kifu sisabayo kifu kyenjagala mu Uganda mubeeremu emirembe. Museveni bw'aba asobola okuvaawo aveewo mu mirembe, bannayuganda bwe baleeta muntu mulala bamuleete mu mirembe batuke ekiseera anti tebasobola okuweza numbers baba batizatiisa nabo ne batya ne yekasa bya Ruhanga tujja kudda ne kanso kati kanso afaanana ng'omusajja yagenze mu ssabo kangereze bwaji makolo kavuma essaawa z'esswala ne zituuka n'agamba omusaalo guluwa naye ng'ali wajjajja mu mwaka kati gy'asaba sisuubira nti Haji Makolo Kavuma asobola okikola nga yagenze tagendayo naye nga yagenze n'osaba ate omusaalo ng'abasudde bwe yayimba ekyali mu ssabo kati ate ne bakeerewa n'agamba mumpe omusaalo ogusuubirayo baasaba mwenyale omanyi omulwadde w'enjovu omanyi lwaki alina amagwa mangi naavuzi ziba zaafa kati ne bwalinnya ku kintu takola ki tawulira nti ffenna bye twogera nabo tubeera nabo ne bagaba ensonga yammwe entuufu wano bakwata omubaka nozaliwo Karamoja awo nga twakayingira paaliyamenti eno Honorable Ssenyonyi n'avaayo naye bakuba bigere wansi nga teri ayagala kulaga body language naye gy'omukisa omulungi waayita ennaku bbiri vice president n'apromisinga paaliyamenti era ne bamuta nozaliwo Karamoja omukyalo baaliwo nzijukira bulungi kakati ensonga baziraba naye olw'okuba nti balina ekintu kye baayambala ate nga nabo tobaninya abasinga abajja mu paaliyamenti omusajja alinamu omukono gwe buli yajja anti baana disira aliyo ne badiso ne baani amagye era yabalekerawo option bw'okaayana ennyo ng'asumulula natti kakati muganda wange gy'asaba okuwonga yagenze mu baalubaale ate abasaba musaala okusaala sibula bantu bamakende tikitubuka kyevudde kugamba woba olina endowooza efaanana ng'eyange olaba abakatuliki n'abapulisitaayo bonna basoma bayibuli naye era waliwo abakatuliki n'abakristaayo n'abasevensi naye nga bonna basoma ki kakati bayibuli tojja gisomera eyo ate ng'ogamba nti sikkiriziganya kuwasa ate ng'oyagala obeere mu bukatuliki oba okuvaamu oba ewaffe mu busiraamu zisikiriza nabagazi bana ate oyagala okubeera mu busiraamu osalawo obusazi kyongamba kanso kikye yakisomerera tekyetagana muwa nti bantu be bakimuwa ekyo kikye kuba yagenda ku Lord Development Center ekyo nasoma ekyo si kyaffe ffe kino kyetukwagala ensonga z'abantu bw'oziyimiriddeko era nawe bw'okola bw'otugamba mbu batukuba emiko tusookeyo lwaki ogamba abantu emboko ngugambe ziba mmeka ezituwa obuyinza nze lero ngambe kansa atugambye yasoma ayina ekitabo kye yasoma ti emboko ziba 10 n'ofuna obuyinza nze tandika okumobulayisinga babakuge naye naawe oyogera mboko tofunangayo watengolo kale muzikirize Haji tukomera tusibuli ku bantu bemakindi bannamakimbye puroguramu zaffe zigenda mu maaso n'ez'ekibiina kyaffe njagala okulisaayo Machete ne banne
n'abalala bonna abaana abo mubatunuulira waliwo ensonga lwaki bakoze ekintu ekyo mubatunuulire ng'abaana abalwanyi ababaddeyo emyezi 6 manya emyaka 6 si kyangu ng'oli busibwe so mubabuddeebudde mubalage omukwano babaddewo ku lwaffe bayimiriddewo ku lwaffe naddala ffe ababaka ffe tubatusinga obbabudaabuda kubanga manye ensonga lwaki ngambye ababaka ne bammeeya ffe tulina kantu saabasajja ababaka bagaliza amatikkira amalungi aga 33 muzikize nkuba sigenda suka wano mukulu Shafik Kabazi yatusedde mu studios agenda kuba nga batwala mu maaso kanso bya Ruhanga saako ne Honorable Kasirye Nganda Mulyenyama munga bankumire paka saa 10 ku macha mu Ntanda Extra. Bye bye.